Aba federation mukola biki mwana akuwanirawo na mwaba federation muli ku biki mwana oyo ye mutongo ita mwaba federation kupanga kaki mwana oyo ye mutongo ita sende nafe tugenda vamu tugende bulaya tukuleteyo maziga mu ddwaliro awamu n'essanyu Chosen Becky azadde bouncing baby boy congratulations byonna mbirese ebibadde mu ddwaliro olunaku olwaleero ndeese King Saha ayagala bato bya ddala ajagala ne Eddie Kenzo akakasiza olunaku olwaleero nti tayagala kigambo kirala kyonna ayagala bato na Eddie Kenzo ate bo ba B2C abatabukidde mu studio za Dembe FM byonna mbikuliddidde lwaki ki ekiviiriddeko naye nga mawule gaffe Wonder Boy Wanda Boyigi agwe mukoti kwe tulina gy'osinzira okuba ng'otulaba njagala okuba nga nkutegeeza nti mawule gaffe olunaku olwaleero tukuliddde ensonga nnyingi nnyo wabula nga nkujjukira subscribinga ate oba tonnaba kusibeera ng'osubscribinga osubwa bingi nnyo byesaagala obe nga osubwa naye nga nkujjukiza tutambula ne Haji Miti mubeera enjawulo gwe wenna alina ebyo ebitatambula bulungi mu bulamu bwo ng'onno yekakensa mukugu era nga yakugamba nti wali okulaba nga kino nakiri biba bitambulira ddala bulungi kale katugenderewo mu mawule gaffe olunaku olwaleero omuyimbi Chosen Becky abambye olunaku olwaleero eddakiika eziyise entonotono akubyewo omwana omulenzi tujja kugamba nti congratulations Chosen Becky era nga ono omwana we wakusatu bonna balenzi nga bw'oyinza okuba nga ogobeera kino nakiri era nga tujja kugamba nti ne bbawe dictator Amir muyogeyoge okulaba nga mutuuka ku kkula lino era nga njagala okuba nga nkutegeeza bingi nnyo byola asaana okubanga ate singa omuyimbi oteekawo ebijja okubanga atisi tebisobola kubanga bikujja kuvunaanyizibwa abo ng'omuntu so mu mbeera eyo Chosen Becky tujja kugamba nti congratulations nate era kutuuka ku kkula eryo kale bwe tugenda ku King Saha kamukuwe kati nowulire naawe aba federation mukola biki mwana akuwanirawo na mwaba federation muli ku biki mwana oyo ye mutongo ita mwaba federation kupanga kaki mwana oyo ye mutongo ita mwaba federation muli ku biki mwana omuyimbi Mansur Semanda aka King Saha byaddala nno kati akakasizza ddala nti ayagala bato ne Eddie Kenzo Dirisa Musuuza era ng'agamba nti Kenzo ono bwe yavaayo n'agamba nti ye omuntu ayagala okuba nga batolinga naye tagenda kubatolinga naye ku local ground era ye yasaba challenge bagitwale ku neutral ground mu nsi ez'enjawulo so Mansur Semanda yavaayo n'agamba nti King Saha yenze nkwagala mu bato era njala tugende either Ghana oba Senegal kale bulungi nnyo bw'oba wakujjukira ababiri bano bavudde wala nga bayimba bonna of course King Saha bw'amala okuva mu Lyon Island yeewogomako mu Big Talent ne Trouble Tabu wali ne Gravity mujjukira n'ennyimba ze yakubanga ne Gravity ebiseera ebyo so embeera yali ng'agikwasaganyiza mu Big Talent era babeerako nnyo ne Eddie Kenzo ono era omwaka guno bwe baali balonkinga federation atakimanya bayita Kenzo ono yayita Bebe Cool n'ayita ne King Saha era baatuula wali ku the villa e Bukoto era mu mboozi y'akafubo etakkirizaamu muntu yenna kumanya wabula ensonda ezeesigika zajja ne zitutegeeza nti Kenzo ono yali ayise Semanda oyo King Saha babe nga batuula ne Bebe Cool basiyewo obutakkaanya bwabwe bye balina babiri ekifaananyi ekyo kyogezaako kubanga olaba we bakyekubisiza ekyo then we bigenda mu maaso era obutakkaanya obwo tebwasobola kubanga bugwawo because buli omu yali alina ego era King Saha yagamba tajja kusonyiwira ddala mukulu Bebe Cool Banton bawazuwena so byagenda maaso nebyo nga tebatambula bulungi era kigambibwa ku lunaku lwe balonkinga federation eyo mwaliwo olutalo era Kenzo oyo beekwata mu bifuba ne King Saha wabula tebasobola kubavaayo bulungi naye nga ensonda ezeesiga ziraga ababiri bano beekubamu 1-2 ekifaananyi kikyogezaako kubanga olaba kyaddako era nga kigambibwa
bakyekubya omwaka gwa 2012 era nga ebiseera ebyo King Saha yali atula ku mwanjo nnyo. Oyo omulala gwolaba mu kayera ako yeziza Bafana baali balina up country tour gye baali bagendako. So ababiri bano baali bonna era bwekugamba nti beetegeera bulungi mba nkukiririzaamu. So King Saha agamba essaawa eno astanding okubanga ateekawo a challenge between him n'omuyimbi Eddie Kenzo. Kale agonyagala ombule if this battle eyagala enaabaawo olundako ttiimu ki era gwe osuubira ani ayinza okugiwangula era ani ayinza okubanga alina enkizo ku munne. So mu comment awo njagala tuwayo babiri ombulire because nkunyonyodde nti bana babiri beemanyi that is from day one up to embeera nga bugezaako kubanga ogwera. Kale anja kusembyayo B2C Soldiers bano ne batabukidde mu studio za Dembe FM bwe bavuddeyo ne batabukira omukozi wa radio eno DJ Jacob Omutuuze era nga bo bagamba ba Jacob bano n'abalala bebamu ku bantu abasinza okubanga babakamamu ssente. Saagala boogerera wabula njagala mbakuwe mu maaso awo babituusa abo akinajjukira balina oluyimba olupya bagezaako kubanga batambula. So ndowooza mu mbeera eyo bakakasizza nti abantu abamu ku bo be bazze beekokkola be bamu ku abo nga bugeza kubanga embeera ogiraba mu studio delivery julio omulaba nga embeera si musanyufu n'akamu era kata beeyuzeeyuze mu studio awo nga bugezaako kubanga olaba embeera. Kale ngenda kuba mbakolekera essaawa eno yennyini ate atulabike nga tuyongera wabula njagala okuba nga nkujjukiza oli ttiimu ki bato we bayakubaawo King Saha Eddie Kenzo olowooza ani akira ku ani era njagala okuba nga nkutegeeza embeera okusinziira bweri ffe katusooke tukuleke ate njagala ombulire wansi awo tutambulire ddala sente zaffe zonna ziriiriddwa abantu be tutamanyi. Okyagala kyegamba kampani zo tuli mu kwogerako Tunikoa esangibwa Brazil. Okitegeera ne splitting music ne tujjako emisolo gye tutamanyi. Okitegeera bwe tutandika okutula wantu ogere ku gavumenti uliriza gavumenti ate zitwalirawa bwe twogera ku bintu wane eno ebikwatagana ku music ne copyright mwe mulowooza ffe tuyisaawo byaki tulwanirira ne bano balwaita. Okitegeera kubanga omanyi lwaki kankwe senior B wandibadde erinnya senior B registered. Uliriza ng'ebintu byonna byokola obifunamu nga tosabiriza wana bayimbi basabiriza tetunyumiza mboozi. Okitegeera kankubule gwe bamimbi bameka bamanyi nga afuna omutwalo gumu ku streams bayimbi bameka bamanyi nga afuna omutwalo gumu ogwa dola. Oli Jacob wa byabufuzi nekyova n'ebyendongo byagana n'agenda mu byobufuzi yawali esente naffe tugenda vaamu tugende e Bulaaya tukubeekyeyo nemwe gye mwagala mwagala tuveewo oli chairman afuna ez'omwezi Julia kwata musindana nga tonyiga sakala onyiga kansala afuna ez'omwezi tugende ku era music mbabudde tugende mulango abantu banyivu you have a point tugende mulango sijja kola interview n'abantu banyivu nedda sebu ngenze mulango sijja bikiriza